The newsroom, where untold story is revealed. Roza mulabye ku kooti nga agulumiza Katonda obutambi bwonna obubadde emabega nabo mukola nga agulumiza Katonda naye twebaza nti omusango Mukama tugenda guwangula naye nga nsaba abali ku ludda lwa Hajjat Zulah bamuwa amagezi abifeeko aleme kugaziya fayiro bwe kuba kwetonda yetonde kubanga takyalina gyakola ki akotogedde abaana be kakati nze jjajja w'abaana nayagala nti abaana be ate nga mbutuufu abaana ba Hajji nino baagala antaddeko ebbwa soko bulira abantu gwani maama nze babiri Aneti bamenya nga nze nzaala omwana ono gwe maama wa Hajji Ali amuzaalira ddala kwegamba nze nasigalawo ne mukuza Hajji mwana ne mukuza bulungi buli kimu ne taata we ndoze wedda mulaba kwegamba mwana wange tali mu bwerereze kyekikugumya mu musango guno omunene weeguti kingumya mu musango guno omwana wange yasinze okungumya atya omwana wange omulaba nti musanyufu ate amanyi Katonda ate omwana twamunyika mu Katonda omwo n'amanya nti ki kyamanyi kubanga yagenda e Sudaani n'afuna abantu be bambi ne bamusalamula nabeera bulungi mu ddiini yaffe ate ffe tugana abaana bakole ki kubanga basazeewo naye omwana eddiini n'ajagala n'atatuswaza ti omwana agenze mu ddiini gy'atazaalirwamu naye ate n'atatuswaza ate naffe ne tumwagala nnyo era omwana owange oyo walabanga nti mugumu toba kunsiba kaŋŋende kubanga sirina musango omwana wange tasobola kukwata omwana wange alabiridde abaana abo okuva ddiddiddi paka lwabatuusizaawo kaakati nze ekinsanyusa nti Katonda mwesigwa ate ebya Katonda era nabye buli kimu kivuddeyo omukyala ennaku zaana zikoze eki kati nze mbadde mpa abantu amagezi abali ku Hajjat Zulah batuyambe baleme kukola kazanyiikirizi na kumuggyako ssente bano balooya tijangu tukole bwe tutijangu tukole bwe kuba bakyamuwa amagezi kubanga singa yakkakkana dda naye bakyamuwa amagezi bakyamulyako ssente nze mbadde nsaba nga nze maama wa Ali Zulah akakkane kubanga kyalabye mu kooti tasabye nakusaba nti oba bannange kino abakamera mwenna munsanyusize mwenna muvuddeyo mu kooti ndowooza tesigadde okuggyako bo babiri basatu kakati bw'oba omanyi nti oli ku kituufu lwaki nawe abantu tebazze nga abange bwe muzze era neebaza abantu bonna Uganda yonna kale ensi yonna kubanga n'abebweru batukubira amasimu olwa Hajji naye ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 nabino obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Sabira ne bannange bebaza mwenna kusingira ddala mmwe aba social media abaaki ne mujjayo amazima ne mutunoonyerezaako ne mutta obudde bwammwe nfe baani bwe mutunoonyerezaako omwana wange ne mumudde eno ne mumudde eno ne mumudde eno naye nze kyeŋŋamba Hajjat Zulah omuge nti nazaala wagambye kakkana kyetumukaka nga ye bwe yabadde agambye naye sirowooza nti twabadde tuyinza omumukaka naye ababadde bamubuzaabuza bamute ate batuyambe nabo balina abaana Zulah akedde ku makyali n'omwana omulenzi ayimirire mu bigere by'omwana wange singa ddala abadde mwana we ebbanga lyamulabiridde abaana be lyakoze atya tatusaasidde ffe bamaama baani tuwulire tutya naye neebaza mama tuyambeko ekintu kimu twawulire omwana wo gwomanyi ko omwana wo gwe bataddeko omusango gw'okukwata omwana esebo omusango ogwo gw'okukwata omwana naguwakanya era taata we yajja mu bwangu era abadde atambulirako nnyo n'amubuuza mwana wange mbuulira kati nganze maama nakyo okujja ekintu kinene nnyo omwana okukinja kale nga maama omwana okwogera ng'ekyo naye ate taata we n'amubuuza n'amugamba mbuulira buli kimu n'amugamba taata sikikolangako
omwana wange yatuuse n'okugamba oba mwagala kukebera buli kimu ekyetaagisa mu kikebere naye nga nze mpakana kusinzira omwana waffe bwe twamukuza bamaama baffe bonna bamaama be bonna tuli bantu abamanyi Katonda tumanyi omwana waffe gwe twakola ki era kyova olaba taliimu katya nti oba kano oba kali ffe tumanyi omwana waffe empisa ze twamukulizaamu tasobola era omusango tujja guwangula lwasonga mwina muli kusaidi yaffe sinawulirayo wamawulire agamba kakati gundi kati omwana waffe kati maama ekirala gwe ng'omukkiriza wewalabye Hajjati nga awanise Quran waati nga alayira ayongera okukakasa nti omwana wammwe yakwata omwana yakozesa mwana we gwe ki ekyakujjidde mu birowoozo ekyanzijjidde mu birowoozo ng'omukkiriza okijjamu okuba maama kaakati ng'omukkiriza nze nalabye nti yetemedde geye nange agiraba tosobola kwata kitabo kitukuvu ng'oli mu bulimba ekyo era ajja kwekebera emabega bw'aba ddala musiraamu kyeyakoze kibi nnyo kuwanika Kulaani ng'olayira ebintu ebitakola ki tekikkirizibwa nga toyogera kintu ky'amazima ng'oyagala ebyenfuna kakati byeyagala ebyenfuna tagenda kufuna wadde akajibu naye nkyabalumiriza nnyo abali ku saidi ya Zulah balekeraawo okumulyako ssente bamuleke waidi awumule. Mama batabani bammwe mutera okuba tochi mbakyala bye babafunye ono mukyala wammwe waliwo mukubyemukko ku tochi nga bino tebinnabeerawo tochi eyo omanye ekika ky'omukyala gwe muyina tochi eyo bwe munagenda eyo mu maaso omwana oyo twamugambirawo nti era naye ajja kutuuka ekiseera agaye maama baŋŋaana naye nga bwe mumanyi abaana abalinzi okwagala naawe okumanyi nefa twali twamala ddo mulabamu naye nga naye bwomanyi omwana omulenzi nga tetulina kyakkola kubanga omwana yakuyamba yakola atya netugaa munnange omanyi munnange ekiseera kituuka kwaffe bakatonda b'oku nsi era ekiseera kituuka Katonda ffe ab'oku nsi kyetwali tetwagala era nekikola ki ewabula kugumiikiriza kugumiikiriza embeera eno ogiwumbawumba otya embeera nga bwekyayimiridde tukyasaba okulaba nti bannange temutukoowa mukituuse ku nkomerero muyambe abaana baffe abalenzi bakyalina obuzibu ate era abasajja mbadde nsaba baveeyo tebatya baveeyo buli omu ali mu mbeera eyo aveeyo mujja balwanirira nga tewali wadde 10 baveeyo kyembalumiriza abasajja baveeyo abasajja abaana baffe abasinga boolaba abo tebabawa mmere abaana baffe basula mu mamotoka naye olw'abaana n'awaka n'ekitiibwa kye abasinga batya olw'ebitiibwa byabwe naye tubadde tusaba ab'amawulire balabe koko tebatya kamera batya nnyo kamera n'ebitiibwa byabwe kyekika ky'omusango ogwatereddwa ku mwana wamwe wagutegeddeko obunene bwagwo omunene gwabwe nagutegedde naye Katonda atema ekkubo nga bagamba nti Katonda addira ekinene n'akifuula ekitono era ekyo ekintu Katonda agenda kibeeramu era ajja kifuula ekitono ate ekintu ekyo kyazze kulaga nsi manyi waliwo ekintu ekijja nga kizze kulaga nsi nakuwonya baami kuba kati abaami abalina abaana babwe badde bakuze nze nsuubira taamu eyinza kukoma kuno kubaweerera mwetegereze muleme kulaba bakyala balungi balabika bulungi musooke mulabe amaka ge tugenda mugega mubuulirize nga ffe bataata bammwe be baatuwasa babuuzanga omwana agenda kuwasa mu famire ki naye muleke okumala gagwira nti abakyala balabika bulungi ewaabwe balina ssente sooka obuulirize omuntu ono ali atya ye weebuuze nti omukyala ono yafiirwako ku musajja titafiirwangako tibali abeemabega lwaki bamulemwa kuba abo abamunamwandu kiwulikika ndowooza abaana bange mukiwulira naye omuntu nga tafiirwanga ku musajja sooka onoonyereze bali baalemwa lwaki era nze omusajja ngenda kukola nti omukazi ono muwangula era nze nkigamba nnyo abasajja tisooka omukazi gw'okwanye bw'aba nti yafumbirwako twala obudde mwagale mu mutima naye twala obudde oli kiki ekyamumulemesa kiki ekyamumulemesa sooka onoonyereze oba omwagaddeko by'omwagaddeko sitoopinge kubanga si gwe musajja abaasembyeyo
kati Hajji olaba nti omwana wange asasulidde ebintu biri byonna byaki ebyabali bonna naye Mukama mulungi talina kyajja kutwala. Amina toyanze. Amina mwebale. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.